Webuzibidde nga Sandra Nax atuyiyeemu sawa ya kumugolola bibuuzo tutandise ne tama 0 tusiba tubegayirira okunona kamatama booster nga temwagala bw'ayambadde nika ogenza okwetegereza bwoti nga tewali yadde akagugu akabina sike kali awo akanene nnyo naye kamusagala ne bwayimirira buyimirizi bwati kayina engeri gye kenyenye yandibadde afuna 9 ku 10 naye engeri hips zaako gye ziri eza view once 85%. Ebbeere kalina ebbeere lya musununwa erinyuma lwakwate munnange yennyini lyo takkiriza nti ebbeere lya kabi kyova olaba obwedda yeekwatako bw'ati bw'olaba ng'omuwala yeekwatako bw'atyo manya nti takkiririza mu mabeere ge naye nze nsiimye 90%. Obuyonjo kakazi kayonjo bulungi nkawadde 85 lwakuba bunika buno bwabadde bwa layisi saasiimye bulungi mpozi n'obutiiti nawo bwabadde bwa layisi kale singa yajja ewange ne muwa ku 3 obuli golden ate mu langi ez'enjawulo okukyalira ensiko nabadde muwadde 0 ku 10 nga sirina kyendaba naye kasaya kutamyemu bwati ne tumulaba nga tusinziira mabega ne nga fuuti 3 95 ku 10 ayagala omufaanana ka pulling oil nkatunda naku 3 zokka ng'ennimi zireebeeta examiners report omulundi ogudde kuloddamu okuta noodles sitamamuuko bwoti ogaziyemu katono twongere okwetegereza kubanga olwobye tutalabye ate nga twetaaga obbiwako max naye ng'okutwaliza awamu promoted to the next class ayagala analysis esinga kweyo tusisinkane mu WhatsApp group yange mpeereza ka message ku namba eri ku profile oluvannyuma ojja nkuguze ku birungo kugejja kukogga kusika mazips waya nene nga mpanvu maanyi ga kisajja kufundirawo mu ddakiika 5 kwegobako infections oba mugaba kanamba kali ku profile. Sandra Nax yatuyemu obutambi ate no face ya Sandra Nax eno face yo video bazinsindikidde nga 20 oli mu luumu weeyagala oli bwerere onyenya namu ne bannanga abaana abawala olemwa endala oli mu buliri otulaga amabere tekuli wadde kaleega kale yadde mato tutu ne bannange twagala gala bakaabamu ekikigwe video anazaagala nyingi abaana bazinkaka abaana bazisindika no batujagala omwana gikusindikira ate basindika pake